nga tonnaba kusaala subhi abafunye ekyengera ky'eddiini kisinga ensi n'ebigere. Nabbi kyagamba hadithi entuufu rakaata alfajir era akebbiri omuntu z'asaala nga tannaba kusaala subhi khayrun min ad-dunya wa ma fiha, ze nnungi okusinga ensi n'ebigere. Olwekyo waliwo enjawulo wakati w'ebyengera ebikwatagana n'obulamu bw'ensi era nga bikomekkereza na bulamu bwansi n'ebyengera ebikwatagana n'eddiini era nga tebiriiko kkomo era nga nnyini byo agenda kusiŋŋaana ebibala byabyo oluvannyuma lw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu bw'asaala essala ya subhi mu jamaa asinga omuntu afunye obwa pulezidenti obuzito kyaba afunye kisinga omuntu afunye obwa pulezidenti. Kubanga lwaki kyengera kya ddiini kisinga ensi n'ebigere. Hatta Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin agamba nti inna tasbihata alwahida, olutendereza lumu lwokka bwe luti nga subhanallah fi sahifati linsan, okubeera nga luwandiikibwa mu kitabo ky'omuntu khayrun min ad-dunya wa ma fiha, erusinga obulungi okusinga ensi n'ebigere. Fa inna at-tasbiha wal amala as-saliha yabqa, okutendereza okwo n'emirimu emirungi byakusigalawo. Wad-dunya tazulu wa tadhhab, ensi n'ebyayo byakuggwaawo ne bannyini byo bajja kubifulumamu babireke, imma bisaanewo nga baakagenda oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi mitono, wa imma bisaanewo nga wayiseewo ekiseera naye nga bijja kusaana. Sallallahu salamata alafia. N'olwekyo kyengera kinene okubanga tutudde wano nga twagala tuyige butya bwe tusinza Katonda waffe. Teri kya muwendo ng'omuntu okubeera mu nsi muno ng'amanyi nti yatonda lwa kusinza ya Mutonda, n'afaayo n'atakabana okulaba butya bw'asinze ya Mutonda mu butuufu bw'okumusinza. Era teri kya muwendo ng'omuntu okubeera mu nsi muno ng'amanyi eri okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, n'afaayo n'atakabana okulaba butya bw'atuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusiimye. Omu ku baakulembera abalongoofu munne yamuyimiriza ng'atambula nga tiyimirira nina kye nkugamba, n'amugamba nti yimiriza enjuba. Bw'enaamala okuyimirira nange nja kuyimirira. Lwaki? Abaakulembera abalongoofu baakitwalanga nti buli ssaawa buli ddakiika gye balina ku nsi yeetaagisa okubaamu ne kye bakoleramu, kubanga baali bamanyi nti ekiseera kyonna bajja kuddeera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, muntu talina okuggyako ekyo kyatakabanidde kyakoledde. Wa anna sa'yahu sawfa yura, era buli muntu ajja kulaba butya bwe yakola. Thumma yujzaahu al-jazaa al-awfa, oluvannyuma buli muntu ajja kusasulwa empeera esaanira butya bwe yayita mu nsi. Sallallahu salamata wa afia. Oluvannyuma ekya tugenda genda mu maaso n'okutunuulira ekitabo kyaffe eky'omuwamanyi waffe Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala nga n'omunnyonnyozi Sheikh Salih al-Fawzan. Ekitabo nga bwe nzija nnyonnyola bulijjo kirimu ebitundu bisatu. Kirina ennyanjula, kirina n'omulamwa, kirina n'enkomekkereza. Tuli ku nnyanjula, tuli ku masala asatu omuwandiisi ge yagamba nti kya bwatteeka ku muntu yenna okubeera ng'agamanya. Tuli ku masala ag'okubiri ge njagala twongereze we twakoma, naye nga tunaba kwongereza we twakoma tugenda kuddamu tugasome. Omutwe gugamba nti Allahu subhanahu wa ta'ala, peegi ya 35, la yarda أن يشرك معه
fi ibadatihi ahadun tasiima kubeera nga agattibwa n'ekintu kyonna mu kusinzibwa kwe. Olwo qaida etteeka ne ligamba bwe riti oba amasala ne gagamba bwe gati. Athaniyatu masala ag'okubiri anna Allaha la yarda mazima Allah tasiima an yushraka ma'ahu ahadun okubanga agattibwako ekintu kyonna fi ibadatihi mu kusinzibwako. Bw'osoma ebitabo by'abaakulembera mu bigambo ebyasigala mu Bayibuli mateeka ga Musa 10 mulimu etteeka erisooka liga tobanga na bakatonda balala wendi nze ndi katonda wa bujja mbiwalana sibyagala teweekoleranga ekifaananyi kyonna. Nimu ku mateeka ga Musa agaasigala mu Bayibuli nga matuufu. Teeka ekkulu inna Allaha la yarda Allah tasiima kyasinga obutasiima an yushraka ma'ahu ahadun okuba n'ekintu kyonna kyagattibwako fi ibadatihi mu kusinzibwakwe. La malakun muqarrabun kabeere malayika ow'okulusegere wala nabiyyun mursalun kabeere nabbi era nga yatumwa n'okutumwa. Allah tasiima kumugattako kintu kyonna. Kyabaleeta daliilu ye mumanje tujja okunnyonnyola wa daliilu qawluhu ta'ala wa anna almasajida lillah mazima emizikiti gya Allah fala tad'u ma'a Allahi ahadan temusaba temusinza ekintu kyonna awamu ne Allah. Bwe bujulizi bwe yaleeta kaka katundu fala tad'u ma'a Allahi ahadan tosaba tosinza ekintu kyonna awamu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Obujulizi no muyingira buli kintu kyonna kubanga okuziyiza ekigambo ekintu kyonna kiri wansi w'emboozi erimu okuziyiza kigoberera emboozi erimu okuziyiza nekitegeeza nti okuziyiza okugendererwa wano kuyingiramu buli kintu kyonna. Annakratu fi siyaqi nahyi tufiidu al-umum yetteeka. Fala tad'u ma'a Allahi ahadan bwatyo byagamba. Kati we twakoma tugenda okutandikira insha Allah ta'ala. Naam, seka kimoga twakoma ku bigambo ki? Twamalawo tugenda ku kigambo ekigamba nti naam bw'amala okuleeta obujulizi mu Qur'an obulaga nti okukkiriza obukkiriza Allah tekimala. فالإيمان بالله لا يكفي. Okukkiriza Allah tekimala nti waali. Okukkiriza nti Allah waali tekimala. Okukkiriza nti la ilaha illa Allah tekimala. Illa ma'al kufri bit-taghut. Okujjako nga kiri wamu n'okuwakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Statement esooka okukkiriza nti la ilaha illa Allah tekimala okutuusa ng'owakanyiza byonna ebisinzibwa ebitali Allah. Statement esooka. Eno statement eyingiramu abasiraamu esooka ekwata ku basiraamu ti omusiraamu okugamba obugambe nti la ilaha illa Allah tekimala illa ma'al kufri bit-taghut. Ojjako nga okugamba nti la ilaha illa Allah kuli wamu n'okuwakanya ebisinzibwa byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba Allah olina kusooka kumala kuwakanya
n'olyoka okkiriza. Okukkiriza tekusobola kuyimirirawo awatali kuwakanya. Wala Allah nti faman yakfur bittaghuti, yenna awakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah, wa yu'min billah, nakkiriza Allah, sooka kuwakanya, faqad istamsaka bil'urwati alwuthqa, oyo aba yeekutte ku ŋŋanga ennywevu, aba yeekutte ku la ilaha illallah la nfisaama laha, etagenda kutuka. So ina kusooka kuwakanya n'olyoka okkiriza. Tosobola gamba nti okkiriza ate owakanyizza, ekisooka. Wala mu hadithi endala mu kitabu kya Muslim byagamba nti man qaala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min duni llah haruma maaluhu wa damuhu wa sabara Allah azza wa jalla. Agamba nti la ilaha illallah n'awakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah, haruma maaluhu, maali ebeera ya muzizo, wa damuhu, tetwalibwa, n'omusaayi gwe teguyiibwa, wa hisabu ala Allah azza wa jalla, tetumulwanyisa kubanga mukkiriza. Okubalibwa kukuli eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyabayongerako n'agamba nti wa illa, singa bwe bityo bwe byali, falmushrikuuna yuminuuna billah, abashiriku bakkiriza Allah. Kiyali agezaako okutegeeza wano, abashiriku baali bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti waali nga bwe kiri olwaleero. Okukkiriza kwabwe nti Allah waali tekwalina makulu, ebbanga lye baamala nga tebawakanyizza bisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala, ne batongoza Allah mu kusinzibwa kwe. Munfunye? Lakinnahum yushrikuuna bihi, naye baali bamugattako mu kusinzibwa kwe. Wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikuun, abasinga obungi mu bo tebakkiriza Allah, abasinga obungi mu bantu tebakkiriza Allah okuggyako nga bamugattako. Bimaana bakkiriza okusinzibwa kwe, bakkiriza obutonzi bwe n'obulezi bwe, ne bamugattako mu kusinzibwa kwe. Ntegereka bwete bwetavunula aya n'amakulu amalala. Bayyana subhanahu, Allah yannyonnyola, yatunnyonnyola, anna indahum imanun billah, tibalina ke bakkirizaamu Allah, walakin yufsidunahu bishiriki waliyadhu billah, naako ke bakkirizaamu Allah bakoonoona ne shiriki, ow'okubanga bamugattako ebintu ebirala mu kukola ki? Mu kusinzibwa kwe. Nabagamba nga tugenda katundu akalala nti abantu mu nsi bateekululwamu emiteeko esatu. Muteeko ogusooka be bantu nga la ya'buduun, tebasinza, be bantu abatasinza, abaagaana okusinza Katonda. Gurupu esooka bawakanya okuba kwa Katonda, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abo kuffar min akfari nnaasi, basinga abantu bonna obukafiri. Abo basinga mu Europe, sijja gande basinga bangi mu mawanga g'abazungu. Teeka ogwokubiri, abantu abagamba nti basinza naye nga bebagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala. Wano gw'omuteeko, bagamba nti basinza naye nga bebakola ne shiriki. Wano gw'omuteeko, bannyannyini muteeko ogwo baba tebasinzizza newankubadde bwe balowooza nti basinzi. Obala Allah yagamba nabbi agambe Abaquraishi, wala antum aabiduuna ma a'budu, temugenda kusinza gwe nsinza nga mukyasinza bye musinza. Wala antum aabiduuna ma a'budu, gwe nsinza temusobola kumusinza nga musinza n'ebirala. Naba tebasinziza. Ogwo muteeko gulimu abali mu mizikiti, basaala, basiiba, bakola hijja, Allah tababalangako nti bamusinza, ebbanga libamalanga basinza ebirala ebitali. Muteeko ogwokusatu, alladhina yu'minuuna birububiyati llah wa yushrikuuna bihi fil uluhiyya, abakkiriza obulezi bwa Allah n'obutonzi bwe
naye ne bamugattako mu kusinzibwa kwe. Ogwo nagwo nga tebasiramukangako naye bakkiriza nti ye mutonzi nga bamugattako. Buyingiramu abasamize abali mu Asia, abasinza Babuda, abasinza biki, abasinza ente, abasinza ebintu ebyenjawulo, abasinza emmese, abasinza emiti mu Afrika, abasinza bene basinza. Sinza abafu nabayingira. Mwogo muyingiramu n'abakristaayo abagamba nti bakkiriza bannabbi naye nga basinza bannabbi ebagamba nti bebakkiriza. Ne babeera nga okukkiriza kwabwe nti Katonda waali nga bebasinza bannabbi tekulina makulu. Tekulina makulu. Nalabye ennaku zino akavidiyo ng'omusajja mu Yudaaya asoma eddiini ya Kiyudaaya, gy'asoma eddiini ennyini naye yennyini temutuusa mu jjana, naye ng'avumirira abakristaayo. Agamba abo tetuli nabo. Tetuli nabo. Eddiini gye basoma ya gundi ya kicupuli. Si ntuufu. Creating si ntuufu tebeeri Katonda. Erimu okusinza ebitali Katonda. Eyo namba nnene mu nsi. Ntegerekese. Muteeko ogwokuna be bantu abaoleka nti bakkiriza Allah kungulu nga munda bakafiiri. Bayita abannanfuusi. Allah kati wa mina nnasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Abantu mulimu abagamba nti bakkiriza Allah n'olunaku lw'enkoba naye nga si bakkiriza. Muteeko ogwokutaano be abakkiriza nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Abakkiriza Allah ne basinza Allah ne bamwawula ku buli kintu kyonna. Ntegerekese. Naam. Sheikh agamba hadha maana qawli Sheikh. Makulu g'ekigambo kya Sheikhani Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah anna man abada Allah ti yenna asinza Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza nti la ilaha illa Allah wa ataa ar-rasula n'agondera omubaka fa innahu la yushriku billahi shay'an. Tasobola kubeera nga agattako Allah ekintu ekirala. لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. Kubanga Allah tasiima kumugatta ku kintu kirala kyonna mu kusinzibwako. Omuntu akkiriza nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah nga bweri tasobola kugattako Allah kintu kyonna. Tekisoboka nga bwe kiri mu kikola ekirala kye tulina okola kigenda okulaba mu maaso. Naam. Masala amalala ag'okubiri. Kyabayangalako n'agamba Sheikh قال صلى الله عليه وسلم يقام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ما يبيات نميرز وكبكته جاءت حديث القدس يقام النبي باريبوتينغا ngabwe biri okuvere Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Akifaanagana nga gwe bw'oyinza okutumwa bw'olina gye bakutumye bagenda oyogere ebigambo bino obyogere nga bwe babikuwadde. حديث القدس قابا كوزيشي أيو كوادي بفعل الله سبحانه وتعالى نبي قام نبي يوغير صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى قام الله سبحانه وتعالى أنا نزي أغنى الشركاء عن الشرك. ndi mugagga sina bwetaavu bwabwegassi. Nze ndi mugagga sina bwetaavu bwabegassi. Sina bwetaavu bwabegassi. Tinga abantu bwe beegatta nga balina kye baagala okukola basobole okubeera nga bakimaliriza. Nange nina obwetaavu obw'okwegatta n'abalala mu kye njagala okukola, oba nina obwetaavu obw'okubeera nga omuntu agamba nti ansinza ng'asinza n'ekirala. Ndi mugagga sina bwetaavu bwa kungattako. Sina bwetaavu. Ndi mugagga sina bwetaavu. Naam. Man amila amalan ashraka ma'i فيه غيري
taraktuhu wa shirkahu akola omulimu gwonna nangattako ekintu ekirala mu mulimu ogwo gwakoze taraktuhu wa shirkahu muleka n'ekyo kyabanga sseeko mulekera kyangasseeko omulimu gwe ngumulekera ne kyangasseeko kyangasseeko kyabaaguwa zesaagala agwe ekyo kyangasseeko nze sigwagala. Hadithi eno abamanyi bagyesembesa ku shirk al asgar, ku riya, ku kabandabe nga balaga nti kabandabe shirk, era omulimu omuntu gwakoddemu kabandabe gumuddizibwa. Wakadhalika yesembesebwa ku shirk al akbar, yesembesebwa ku shirk omuki omunene etya ti omuntu yenna alowooza nti alina ibaada zonna zakola nga azikolera Allah naye ng'asaba n'abafu, ng'asaba n'obuti, asaba emiti, asaba abalongo, asaba bino, Allah talina bwetaavu bwa ibaada z'oyo. Wala nti mu Qur'ani mu aya ze twalayo yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bannabbi abaasooka 17 18 agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, singa bangattako bannabbi abo benkunyumirizaako nalisazaamu emirimu gyabwe. Naye yennyini namwe la in ashrakta la yahbatanna amaluka, naawe nekakutanda nongattako mirimu gyongisazaamu wala takunanna min alkhasirin. Ntegerekise talina bwetaavu bwa bwegasi, talina ekyoka kya bukendeevu okubanga alina obwetaavu. Obukendeevu natabulina nga bwatugamba nti ya ayuha nnaas, abanga abantu antumul fuqara ila Allah, mwenna muli beetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wal ghaniyu al hamid, Allah mugagga talina bwetaavu atenderezebwa, al qayyum eyayimirizaawo yekka era ayimirizaawo n'ebitonde byonna, atalina bwetaavu kuva eri kitonde kyonna subhanahu wa ta'ala. Ntegerekise? Naam, tugenda mu maaso. Agamba Sheikh, hunaka qaumun, waliwo abantu yusallun basala wayashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, bakakasa nokukakasa nti la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, wayukthiruna min dhalik, bayitiriza okukola emirimu emirungi. Gamba yukthiruna min dhalik, dhamiri eddawa edda kukuba nti basaala nnyo, basobola okusiŋŋanibwa nga basaala nnyo, basobola okusiŋŋanibwa nga basiiba nnyo, basobola okusiŋŋanibwa nga bakola nnyo umra, okusiŋŋanibwa nga hijja bakola buli mwaka. Wayasumun, basiiba, wayahujjun, bakola hijja, lakinnahum yad'una al-adrahata, naye basaba entaana. Wayabuduna al-hasana, basinza hasani, wal-husayna ne husayn, wal-badawiya ne badawi, wa fulanan ne gundi, wa alanan, basinza gundi atamanyiddwa ne gundi amanyiddwa nti entaana eri kindi. Wayastaghithuna bil amwat, basaba abafu okubataasa, bafuna obuzibu tebakoola Allah. Motoka ebeera egwa, olina akoola omu ku balongoofu abataasa accident, eryato libeera ligwa mu nnyanja, olina akoola omu ku balongoofu abataase. Haula ibadatuhum batila, abo ibaada zaabwe zibakola nfu. Liannahum yushrikuna billah subhanahu wa ta'ala, kubanga bagattako Allah subhanahu wa ta'ala. يخلطون العبادة يخلطون العبادة يخلطون خائر كسكون كراتشيري خلط يخلط من ورب يخلطون العبادة بالشرك بقى توكسين عن الشرك فعملهم باطل من جاوي مفو حابط جاس زوامو حتى يوحد الله اكتوسا غبتونغو الله ويخلص له العبادة, nebamwawulira okusinza bakuwa yekka
wayatruku ibadata ma siwahu ne balekwayo okusinza ebitaliye. Tukyayimiridde awo. Sooka tumaleyo kano. Wa illa bwe kitaba bwe kityo fa innahum laysu ala shay, tebalina kye balina, baba tebabaliwa nti balina kye bakoze, newankubadde balina esswala, balina hijja, balina zaka, balina n'ebbanga lye bamala nga basinza ebitali Allah. Laysu bi shay, tebalina kye bali. Laysu ala shay, tebalina kye baliko. Okutakabana kwabwe tekuyina makulu. Okutakabana kwabwe tekuyina makulu. Olaba abantu mu hijja, Sheikh Kimoga akimanyi, nga batakabana wahum mushrikun. Bandibadde okutakabana kwabwe kulina amakulu. Olaba abantu juzi twali mu hijja ne tuyita ku bantu nga beebase mu bitundu by'e Muzdalifa mu buli kafo, batakabana okuva lwe batandika okunoonya sente ze baleeta e Makka, ne batakabana nga bali mu mikolo gya hijja, ne batakabana naye ogenda okulaba nga nnamba esinga okubeera ennene eri mu hijja ng'abantu baayo basuufi abaatuuka ku ddaala abakola shiriki kumpi. Sijja gamba nnamba esinga okubeera ennene, ntya nnyo okukozesa ekigambo nnamba esinga okubeera ennene, kubanga Allah yaba asinga okumanya abantu be yatonda. Nga nnamba nnene mu bo osiŋŋaana nga bashiriku. Ekyo kirabira luddawa, kirabira ku Kaaba, ye bakolera ku Kaaba. Kabayuza olugoye balinamu enzikiriza erowooza nti bw'otwala akagoye kaalwo ofuna omukisa, balwanira ku Hajarul Aswadi, bakola beesiimuula ku maqaami Ibrahim, ekiraga nti abazze mu hijja bazze nga n'obusiraamu bwennyini tebabumanyi. Agamba Sheikh, fayajibu tanabbuhu lihaadha, tuteekeddwa okubeera nga tuzuukuka ne tukitegeeza n'abantu. Anna Allaha la yarda an yushraka maahu, Allah tasiima kumugattako kintu fi ibadatihi, yushraka maahu fi ibadatihi ahadun, tasiima kumugattako kintu kyonna mu kusinzibwako. Kainan man kaan, kakibe ki kaabaani, la yarda subhanahu bimusharakati ahadin, tasiima kwegatta na kintu kyonna, mahma kaana, kakibe mu ddaala lifaanana litya. Lialla yaquula ahadun, omu muffe aleme kugamba, wano wenyini we twakomuseka Kimoga nanziza emabega, ana attakhidhu min alawliya assalihina wattayibina shufaa, ewasaza nawo mikwano gya Allah abalongoofu, nze mbasinza kumpolereza. Kigendererwa kyange mu kubasinza bakole batya? Kumpolereza. ma nad'uuhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, twagala kutusembeza eri Allah. Nze sibasinza lwakirala nti affe tuli boonoonefu. Kale Badawi, Husaini, Tijan, Shadhili bebatuusiza edduwa zaffe eri Allah nga bakiri mu Bakristaayo. Ffe Yesu tetumusinza, watulaba nti ffe tuli babi mu maaso ga Katonda, twetaagisa okubeera nga tusaba abatuukirivu batuusiza edduwa zaffe, essaala zaffe. Siŋŋaana akaabirira ekifaananyi amaziga tekimutuusiza edduwa ze eri Katonda. Agambye Sheikh, la yarda subhanahu bimusharakati ahadin mahma kana lialla yaqula ahadun. Statement eno mugyetegereze, tasiima agati waleme kubaayo agamba ana attakhidhu min alawliya assalihin wattayibina shufaa, anze njagala bampolereze. Kitegeeza nti bw'aba tasiima na kusaba kintu kyonna ng'ogamba nti kikola kitya, kigenda kukuwolereza, kubanga buli lwakukkiriza okusaba ekintu kikuwolereze aba akukkiriza okumugattako ekirala. Allahu akbar. Kino ekigambo Fawzani ayogera kinene. Allah yamuwa tawfiq. Abantu abateekawo ebintu ne bagamba nti mwe bayitira bagenda okukomekkereza nga bye basinza.
abantu abateekawo ebintu bye bagamba nti bano batuukirivu abatutuusiza essaala zaffe bwagenda okukyanga abatuukirivu be bakatonda abasinzibwa. Kati Allah tasiima kumugattako kintu kyonna, yagaana n'okugaana okusaba ebitali ye nti bikutuusiza edduwa gy'ali. Akugamba nti musabe direct, ud'uuni astajib lakum, musabe nja kubaanukula. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Abadde nga babeera bakubuuzizza ku nze bagambe ndi kumpi. Abamanyi bagamba nti ensonga endala ezisigadde Allah yagamba nga nabbi ateekemu ekigambo qul, naye ku ddu'ati yakigamba yasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Bakubuuza ku mukyala ali mahid bagambe nti adha, qul bagambe. Yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj qul yajja. Bakubuuza kino bagambe bwoti. Naye bamubuuza ku dduwa aqaribun rabbuna fanunaji, ali kumpi twogerekama am ba'idun fanunadi, oba ali wala tumukowoole. Tiyamugamba nti qul bagambe, banga tayagala bakayungirizi mu kumusaba, tayagala obo akayungirizi mu kukola ki. Tiyamugamba nti bagambe, yagamba nti wa idha salaka ibadi anni, babeera bakubuuziza abaddu bange ku nze, fa inni qarib, bagambe ndi kumpi nnyo nabo. Ujibu da'wata da'i, yanukula okusaba ko yenna abeera asabye. Falyastajibu li waliyu'minu bi, paka ayajeko. Ntegerekese munfunye kyo Fawzani ebigambo bino byayogera wano byali binene singa abantu babyetegereza. Genda maaso nti ana la abudu al-asnama, sisinza amasanamu wala awthana, wadde byonna ebisinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga al-wathanu kyebayita wathanu kyekintu kyonna ekiteekebwawo, kyekintu kyonna abantu kyebasobola okusinza. Wathani esobola okubeera entaana, wathanu esobola okubeera omuti, wathanu esobola okubeera ejjinja. So asnamu kyeyawulidde masanamu, kyo al-wathanu kibeera am, kiyingiramu n'amaki n'amasanamu, kyebayita wathanu. Nabbi kiyasabanga anaatera okufuna kati yagamba nti Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, tofuula entaana yange essanamu erisinzibwa. Allah tofuula entaana yange essanamu erisinzibwa. Mu dduwa ze yasaba manyi ne baga nti Allah nayanukula okusaba kwe. Entaana ye neteekebwako ekisenge eky'amaanyi, tetuukibwako. Abaali gituuseeko ne batandika okusaba tebasobola gituukako, n'okugiraba tebasobola gira. Agenda maaso Sheikh, kama huwa fil jahiliya, nga bwe kyali mu jahiliya. Ana attakhidhu ahulai shufaa fanaqulu lahu, nze nnateekawo abo bampolereze. Fanaqulu lahu, tumugamba hadhihi maqalatu ljahiliya, n'abaali mu jahiliya nga Allah tannaba kutuma nabbi batyo bagambanga ittakhadhuhum shufaa inda Allah, sanamu ge basinzanga bagambanga nti be bawolereza baabwe eryani, eri Allah. Liannahum salihun, baga nti balongoofu. Awliya wa awliya min awliya illah, mikwano gya Allah. Wallahu la yarda bihadha, eyo Allah tabikola ki, tabisiima era tabyagala. Tugenda ew'omwazinyi, simanyi oba waali. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga tetunnabagenda ku kitundu kirala, njagala tufunze ebigambo ebikulembedde n'ebigambo bino. Baani abasaba Hasani ne Husaini ne Fatima ne Ali? Baani abasinza Hasani ne Husaini ne Ali? Umteko kibuzo kisooka. Naam, abashia bebayita ba ithna ashariya, ba ithna ashariya.